Mu kaweefube w'okulwanyisa ebbula ly'emirimu n'okwongera ku bintu Uganda byetunda ebweru w'eggwanga minisita omubeezi mu ofiisi ya Vice President Dr. Kasirye Bwatooche asinkanye bamusigansimbi okuva e Ghana abaagala okuzimba ku ekkolero ly'ebirawuli okuva mu Musenyo ku nnyanja Nalubaale. Ekirala kyenjagadde ennyo kwe kulaba nti baagala tuleetere kampuni eyinza okuyamba abalimi baffe enanansi, emiyembe n'ebirala okubijjamu mubisi okubiteeka oba omubisi oba kubisalasala bulungi ne tubitunda wabweru. Bano nga bakulembeddwa wamu ne Adida ko batubuulidde ebimu bye basuubira okukolera wano. We picked Uganda also because we see clearly in the spirits of the two countries, Uganda being so related, some of the issues that Uganda are facing now, Ghana faced them 10 years ago, and we can share in that experience as African brothers. Abamu ku beetabye mu lukuŋŋaana luno okubadde Robert Kasimante ne Vicentio Kityo muweesi omusasi waffe ayogeddeko nabo. Bamusigansimbi bateeka muno ssente zaabwe ebbanga lyonna amagoba gaabwe basobola okugatwala ebweru. Batunuulidde ekintu ekikulu ate ffe ekitukwatako ennyo ekyokukola ebirawuli nga tukozesa omusenyu gwaffe oguli ku lubalama lwa Lake Victoria. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.